sinakuta ngenda funa isimu nga 3 benga nziruka mama wabana ali kuki omukulu akinzije mukamwa mama wabana jali alikiriya prima jali oba newa mukuba abantu bagamba you too violent wakuba omukyala wagenda mu room n'omenya menye ebintu byonna ekyo kyondayira muga katonda omusagoti abavuga singa bakwata mu kikebe babenga banyumunguka tubira ekebe kuba enda mula mujyonkaaga ne kati bwakyali yawandika kayimba ntunulire ondaye munda kayimba kali ka mutawaana nakkiriza nti just stede ebiseera namuzulira nti no kituufu Uganda ina ensonga lwaki alina okubanga bwali from way back narandikanga ye tunulira ondabe munda kirungi mundaze nti ddala kubanga aye awotaba ayambadde jaketi zoze nyine ziriko eriko chili I don't know oba chegovera oba gundi me I don't know nenga woyogerya as a black man always puts on something kuliko black ali mu t-shirt ka white ka mutawana nnyo empale gyayambadde bakine yeyo empale empanvu gye bayita empale is a skin jean nenga not too much skinny as you think emu camouflage daga ize empale gyoyambala ng'olina okujooza kitegeeza olina okwanga oli muyonjo nnyo ayambadde essaawa ebala eza Uganda eza East Africa n'ezensi yonna alabika badde bagera Joe Biden nga mu Sudaani nti okuba yawangudde ayambadde galubindi nga bozirengera essaawa zino ku screen y'essaawa zino eno galubindi simanyire ebba yazo naye nga zireka ziri mu ssente ziba ne cover nali manye Gucci oh my god samanya nko Gucci ne Jose Diamond Gucci ye muvubuka gwogamba atambule nawe tambula ye muvubuka ayimba abakyali bagamba oh my god wiyanga wiya ye ayambadde kapini ku kutu nga bavubuka nti is a celebrity as he is tomulangira mu ssente za layisi waba taliko okuyimba mukolo gwo olina okuba nga you start from 5 going up ye muvubuka amekiza brand y'okubanga ebeerawo from 0 up to he is now kiriza mwana mama gwe muvubuka ali eyo ng'ompisa kunete n'omukyala kiriza ntandika butandisa bwa MC n'ebirevu tebinajja nnyo kutuuka awo naye kati tusiba ebirevu bwe biri kitegeeza mamirira tukijje wala suggested obulamu bugamba kitaata obulamu bulungi agamba ki omukulu ali steady anjaga tutunulire olunaku lwaleero am lockdown eno obadde ku kitaata anze mbadde mu kufumba nga ngezaako okupayiringa alubamu yange oluusi n'okufixingako business eno neeri zibeere nga ziworking out because covid agezezzaako tulaga nti business y'okuyimba kale weeri naye ovuwiki nti ate wandiyitazeeyo ka side business ng'omuntu obeere okubanga ate obeerawo obulamu nga butambula okay yeah so lockdown eno abayimbi banyigiriza naye gwokyanyirira nze mmanyi engeri y'okwejjanjaba ndowooza simanyi nnyo bintu byakufiira ennaku ne bwebezze ennaku mmanyi girabamu kirungi nengezaako nembeera nga ndi positive naye buli kaseera buli nnaku kejja ate nodda mu maziga bwenakuwazza oli mabega ga muti nze bisibisobola ennaku bwejja mba nina okuyiya engeri yonna yonna gye njirabamu ekirungi okay yeah so mumbere eno lockdown eno otadde album nga kumbi eringa ngo egende kakana lockdown mpolampola bagenda ba easinga mpolampola otadde album ya nyimba meka album ya nyimba 16 nyimba 16 yeah tugenda kufuna ke nyimba nganya abantu bawulire mu Jose likyagamba atadde katsoka tufune kana akasoka bakaita isa tukombe tuongere ku yawa tufuna iso ya energy featuring Dr. Jose kamya tukombe tuongere ku yawa kisinzira how you market your stuff okay kiringa ndoza n'enyimba engeri gy'olutundamu gyesobola okukola mu sente nyingi so buli kintu kyama kisobola okukola especially bwe tujja ku streaming bukati waliwo Spotify iTunes abantu bangi abasobola okugula ennyimba abweru eyo n'ekirala nti ne YouTube eno oba gimarketinze bulungi abantu bafe abamu abatalina kaadi bazigula nnyimba basobola ezo views ze bakuwa nazo zisobola turninga into money okay yeah then n'ekirala osobola ogiseringa mukola tunes okay ezo nazo sente nazo weziri so watute nyimba zino nga wazitadde nyimba 16 omuntu ayina ku streaming okuzifuna olina ku streaming okuzifuna ne ku YouTube osobola downloading I think so abantu abakiraba nti wote nyimba zino video nazo bokoze rumu oba video okola video gyokola kisinzira ku pace gye mu planning endoza mmwe nga mmwe bwe mu planning okola ekintu kyammwe so kati
nze ng'omuntu mba njagala nkere ku makya nkole vidiyo emu wayitewo ebbanga oba omwezi gumu oba ebiri nkole vidiyo endala nekirala kisinziira ku income engeri gyezzeemu planning ne time limit olina okuba nga mukolera ebyo engeri yakadege katutwala ku noti 325 enamba z'essimu zo zaanyosedde akanfuna ebibuuzo akayimba zikemugamba aka Jostede obuyimba bukyalungi olwo naka fikfa maika ne tukoze nnyo aiswe yoyo ne energy naka fikfa maika tujja kawuliramu nga tudduka so katuli kikyomubuuza akayimba zike ketutandise okuyingira kaunta nze sigamba ki ekiriwo blood Liga nango y'omusajja w'amaanyi nnyo. Webale kusiima blood. Asiisa bamutuma waawo. Amiina tubadde tulina okuleeta energy. Energy naisoya owaayi bodyguard. Energy naisoya ani ayingira countdown bombi buyingire oba tubwesonyiwe addeeka. Okay, tukayaziza oyo bodyguard wa mindi kapa cat sojo kuva mchina chinawa ya kapa cat yabadde yakabinze nabadde yabadde okay sinzira ku season je tuli mweno yakoze okay ali kusime hello sebo abakabi tuli steady fe tuli wo just the black man buyimba bupya bubiri bakamani bakabi nyo mwana na kwa nyade yes sebo energy wa sambu asuza nyade energy so mbumbi mbi countdown aje ajeda mwana Zidani yabagambiddewo nzomeka kasa alaba ono bafana King Saha banange mbeka kasa I know what I'm talking about their mother ali kusima hello nawe bali kubeerako ani ono promoter Tamari yes sebo Kwanza akutenye babiri zinakauliza tukuliko obuyimba gazeti kola kutiyo yesebo enyimba oluba nenda kutwala kolulwa kubanga eba album kubanga tugenda kwata nyimba zonna ati nzikube kati kuddemu tukuyenza promoter Tamari damu ekyo George akabadde akali mu album nti buli omu alina general of music gyakyasinze okwagala so it is giving variety omuntu alondeko lwayagala so long as you still ng'oli mu kukijja wali ku love letters nenze nga album ndowooza ne audience was catering the fire agala audience ya Fik Family collabo eri agala Kamili collabo eri agala Jostede wali eri tokendeeza love muli kubanga n'ekirala nti tekikyali kulimba lwa Jostede lwafulumiza kiri ku Jostede Jostede avuga nti tumuwulira avuga bannange kati awo n'olyokoddako okubuuza oluyimba ali ku simu wangi taata bakikakase webali kumanya omukama kumpera omukisa amina yego bakikakase president wa tuli mukola zifuna mu Uganda ekyo kibiina kigattaba kugamba kisimu ku TV ne ku radio yesebo bakikakase kansala addako mpaka siri ojja tutta akabonero sepiki amirira Jostede sebo wangi sebo njagala abantu jjo balabeko yesebo kansala okabuusu beni kiwanuka akabonero sepiki njagala tufumbe nga bwetulya ffenna yesebo Jostede kyebumanyiko musajja simweraze suwa amalala ng'abalala abala be bandi abayimbi bakubayo kahiti kamu ng'atandise okubawuliza obutambala uba katambala uba obanga twanzije kujibula owaye kayimba kikoyingiza countdown so obuyimba obwo bwonna bujje mu countdown busaba ttule buyingire countdown amina bakikakase tukuyanziza abantu mwagala kwefuga countdown mbawulire ng'ejje muteekawo embeera ali kusimero sebo bana ba maama agamba kyamandire namuwona mwebali kikuba mwebali okuleeta omusajja gavumenti yerimanki erituwa katukole bino ono Mandela ndi namuŋona kusenza muludi okubeera consistency nnyo nti okubemabega eriwe yatukubira akayimba waliwo ke yaddamu ak'omugenzi alawo yesebo najja nga atukubira obuyimba bungi oyo kamusibyako obuyimba obwo tebukozesa nnyo mu mukwano sinyiganika basekise ne bakuma ne bafumba yesebo era akayimba energy
singise ddala ku countdown namulabye kulawo after 5 ataddeko omubiri ndooza maama w'abaana kyekimu wali wonna wetujjaawo taata atunye maama w'abaana ali kuki wetujja tosumulula lwaki mandera esewo tukuyanza manira countdown obuyimba agambye kuki owayi nga sinnakuta ngenda funa esimu nga 3 be nga nziruka maama w'abaana ali kuki omukulu akinzije mukamwa maama w'abaana gyali alikiriya prima gyali oba naye mukuba abantu bagamba ye too violent wakuba omukyala wagenda mu room n'omenyamenya ebintu byonna ekyo kyondayira muga katonda olinayo ekikozo ekibuuzo Justin buuza bwangu buuza olimbalo ne Fiona Mukasa olwa gospel muludde mu video tugenda jidda wasose kusirikamu tugenda jidda kapula ali kuziba hello sebo hello wanji mama Mama Tone gangwe kibuze lijo studio oba countdown enyimba ziyingire tezijja kaiso yakakolera bulungi Mama Tone amina Mama Tone kyala bano love bagitegedde nnyo kati kaiso yako yaga